This commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny grace, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But if you want to speak, Madam I will Chair, not allow you to accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further about that. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I'm hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission, because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving... A few moments later. Mu mbeera eno Wangali agamba ekyo naye si kye yandiyagadde, wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano nina eddiba gumu, naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaayi ebimu oba kansirike. Wangali agamba okutiisibwatiisibwa kuno tekukoma mu bigambo, wabula waliwo n'abamulumba ku ofiisi ye, ekintu ekiteeka obulamu bwe mu matigga. Bwe twava eyo ku Trade Plaza nga tuli wano, waliwo abakyala abanyirira abawala abato nabalaba awo nga balungi nnyo, bambadde bulungi, bakuute ebipande, nabo ne bansalako wano. Era okufuluma ndowooza oba Alex oyo yagenda n'abeegayirira ne tubagamba bagaana okwogera ku nsonga zino. Electoral Commission etegesa akalulu k'ekibbi kati kankwambule ssebo ne bakama. Bannayuganda mwenna, buli kino nakibagamba dda mu kyetegekere. Eggwanga terikyalina constitution neya 1995 Museveni gye yeewandiikira naye baagimenye batya. Etteeka lyonna mu Uganda erina okukozesebwa mu kulonda oba eriyitibwa etteeka mu Uganda lirina kuyita mu paaliyamenti. Omubaka omu asindikibwa n'agenda n'awandiika etteeka, ne bamusindika n'awummula n'aliwandiika n'aliza ne balikubaganyako ebirowoozo ne liyita ne balisayininga ne lifuuka etteeka. Kati Museveni bwe nakubye biometric, Museveni yalagidde Mao mu ofisi ye n'awandiika etteeka nga minisita ekitakkizibwa mu constitution n'alisayininga n'aliwa Electoral Commission akozesa biometric voting scan system. Ngera kubuuza Ssemo Bakama ne Mao, amateeka mu Uganda gonna gasayiningibwako mukulembeze ali mu Yafes, etteeka lya Mao ani yalisayininzeeko litandika okukola. That means you are against the constitution. We are under mafia system. Nchiddamu Electoral Commission Simon Bakama etteeka Mao lyawandiise fu kubanga teririiyo, lwaki temwaliriise mu parliament. One Bakama kankwambule mwenna bannayuganda emiliyoni 13 ez'obukonge obupya obwa National Identification Card baze muyita endagamuntu, zonna kalentire tezikola. Lwaki tezikola? Ngenda kwambulya bano abasajja miliyoni 13 zonna eza National Identification Card ezaafulumizibwa ate nga nezimba kyaziremedde, zonna tezikola. Wabula enkadde ze musigazizza zikyakola. Lwaki empya tezikola? One, baddira data yenna owa 13 million National Identification ne bamuinstolinga mu biometric vote canning system. Ompulya bulungi nnyo. Kati bamuinstolingamu ne gwe bagenda okukozesa okubalansiirako obulu bwabwe. Kati ate ne bakugamba nti endagamuntu enkadde tejja kukola olw'okubanga olina empya.
lwaki bakikola olw'ensonga bakimanyi nti singa baactivating endagamuntu empya already bw'onojja n'endagamuntu empya ngeri activated ng'ate data oba amukozesa dda mujja kubeeramu tojja kusobola kulonda bajja kugaa nti walonda dda y'ensonga lwaki endagamuntu zammwe zonna teziri active oba okitegedde njagala ongambe tokitegedde kankikuddiremu miliyoni 13 ez'endagamuntu empya zonna teziri active tezikola tosobola gisikaninga tosobola gikulako kintu kyonna lwaki kubanga data webamukozesa ne bamuteeka mu biometric voting scan system kati ate bo bakugamba nti bw'oba ogenda kulonda olina kukozesa ndagamuntu kati bw'onojja kupolibagana kati endagamuntu yenkate tesobola kukola olina kukozesa mpya kyokka nga empya data bamuteeka dda mu system walonda kati baza activating n'ojja nemu okulonda bajja kugamba nti already endangamuntu yalonda mu system eri kitegeeza nti already babaka lwakoze kiba kati kyewa teziri activated. That's the reason as to why. Kati mukulu senga bakama ekyo nkitegeezezza ensi ekitegedde kati kankwambula omundi ogusembayo zonna denominations ez'okujja bakaba national platform of parliament ziyimiridde mu biti bibiri azimidde mu biti bisatu nkiddamu zonna denominations aba national unity platform candidates aba MP ziyimiridde ku biti bisatu ekisooka kyekino wano wammanga 1 ekisooka bakugula buguzi 2 bakozesa technicalities eza data w'abalonzi gwakozesa obe yabakusayingira ekyokusatu bakujjamu forcefully ze technicalities 3 eziriko kati technicalities zile 3 eziriwo ani azinfluencinga 1 mukalu tukagenda mwera buli omugenda ku machoro yeno tukuwa information ebiri mu public archive tukuwa information oyo omukyala n'abakyala Sadolini Anita Amongi yakwata akakiko by'okulonda akateeka mu ngalo ze tembera surprised nga balangiridde ba member parliament abawerako 20 nga bamuti kubanga sente bazisasudde bulungi nnyo bategeza ba presiding officers ne returning officer they make sure nti bakandidate b'omuti abasinga obungi bayitawo basula abanopu ne bawa mandate so kama agende maaso nga nominating abakulembeze ba national platform ba MOP mu other regions ngera Ntamongi yakiri mu lwaki akiri mu kubanga muhozi tasobola kujja politically n'ayogera ani amukolera Anita Amongi ne Salim Sere politically tasobola kujja ani amukolera Anita Amongi kati mu kitegedde yensonga lwaki ayimidde ku program n'avuma n'alengeza kubanga akimanyi yensembe babaka balina deal nga bakawe babategeza bakole ekintu ekyo so mu kitegedde bulungi nnyo kati ffe kino kituwaaki comrade nkusaba ogenda olonde toggwa mmanyi ntukwa information kyandi tubeeredde kizibu nnyo ng'era bwe kyali lumu okolalo ke twawangula lwakabba tetwanditegedde bantu ki abakyamu tetwanditegedde nti parliament doesn't function tetwanditegedde nti basobola n'okuwandiika etteeka eritali mu mateeka ne likola tetwanditegedde bantu ki betudiringa nabo wandigenza otya mu gavumenti nga bampuuga mwebali bandibadde tebatta omukulembeze twantegedde ti NRM erina n'abantu abatali mu mateeka bateteekeddwa kwesimbawo twantegedde nti NRM erina abantu abataasoma nga bali mu paliamenti twantegedde tutya kakuŋŋunta akatulimu ffe abantu b'ekyukakyuka bani abandi badde abanga oba okugula oba okugjamu twandaba tubategeera ddi under this process otulina obbategeerera muganda wange yonna gy'oli ngenda kugamba beera mugumu genda ku makyolonde eno process kano kasengejja gavumenti yeyanjuludde bweti yonna eri kungulu kino kikuwa kiki ekigenda okuddako ani gw'ogenda okudiri ne bw'oba ogenda mu lutalo lwa mundu kati omanyi ani gwe nsobola okukubira omusimu ne mugamba tugenda mbuyeetera ekitabaddewo luli under this process kati ojja kutandika okusengejja ani gwe nsobola okukubira essimu okugenda ku paati byowa paati si ekitabaddewo
ngagoloza muntu inagola mu struggle wagola mu opposition to opposition. No, now you know exactly which person are going to deal with. Kati osobola kitegeera luli kibaddewo. Nga nemmengo temugimanyi. Menge kulembera mayiga muve ku yasa basajjaka. Menge kulembera nga temugimanyi. Temumanya ani yani. Temanyi diuchi. Temumanya ani yani. Nga temutegedde. Temutegedde abayimbi bali biki. Temutegedde ono yani. Wanditegedde otya nti we are under occupation. Nga n'abanyarwanda basobola okumya mu Uganda bakola festival. Nemachijja publicly. Wanditegedde otya. Ene process Katonda mwayanikidde buli kintu kyonna. Nti kati ku lupapula osobola okiraba ani gwendiyinga naye. Byemu ku bintu byetufunyemu nga tetunnagenda mu kalulu. Wanditegedde otya nti commission ate noonya bannaddiini bajoogerere. Wanditegedde otya nti police inspector general police anoonya ate abannaddiini bajoogerere. Wanditegedde otya munnaddiini ky'omufu. Nga mwenna mukimanyi nti ensibo egwamu olutabanguko. Abantu bonna baddukira mu makereziya mu mizikiti okutaasibwa. Nga ne mateeka g'entalo. Terimu yeekera ayina kwesanza ku kereziya oba mu ddwaliro. Ebifo bibiri tebikkirizibwa mu magye galumba. Okuli emizikiti, amakanisa n'amatebikkirizibwamu. Wanditegedde ddi nti amalwaliro ga Uganda gonna gajjuddemu akabano. Wanditegedde ddi bannaddiini nti bafu. Nti ne boogera abantu bakyasobola kuwulira. Kyenava mbagamba nti Kyagulanyi si wa bulijjo. Agenda kulabisa buli muntu yenna. Wanditegedde ddi. This is a process ezenga obudde bukyali before elections. Gozaki president mugumu nnyo. Kubanga akimanyi he can stand alone inagusa ekintu kino. Kuba kibulako almost 5%. Lwaki? Museveni thought oba yalowooza nti bwakwata ba comrade bwana ba foot soldier ba bodyguard ba president agenda kuwanika. Yawaniseeko kyamukozo kimanyi ku final days. Kyenkugamba nti wa president ayimiridde omuntu omu n'amanya nti kino ekintu ngenda kiggusa ku lwa bannayuganda. Kitegeeza even you can stand alone. Nga toyina gw'ogenda kukubira simu nti gundi kyetaagisa kino. No. Stand as an individual. Era Museveni kimwewunyisa omusajja ono tukoze buli kimu kiki ekimutunjeko ekimutudde ku mutwe abeere nga kampeni azikubye tumuggyeko buli muntu yenna n'asigala nga waali. Muganda wange wandibadde oli musanyufu. Ebintu byemulabye mu kampeni temubirabangako. Emuntu mulaze ku temusobola biraba ku kampeni zonna zibadde mu kiti zibaddewo. Mubirabye kati. So mugani njala kugamba yonna Jolly please sigala ku mulamwa tobaako kyotya tuli ku mulamwa mutuufu. Ompulidde? Awo tuvuddewo. Byabaka mazima